Abafudde tulina Mugisha Gordon ne Tumusime John ab'okukyalo Nyakitoko mu Ggombolola y'Obulere mu disitulikiti y'e Buhweju gye babadde bava nga bagenda Ishaka mu disitulikiti y'e Bushenyi. Akabenje kano kagudde mu tawuni ya St. Kaggwa pikipiki kwe babadde batambulira bw'etomereganye n'emmotoka namba UAP 338R Toyota Double Cabin ey'ekitongole ky'aba Reproductive Health Uganda etabiri e Bushenyi. Abeerabiddeko n'agaabwe ng'akabenje kaggwawo bagambye nti mmotoka ebadde eva mu tawuni ya Ishaka ng'eyolekera Embalala. Omugoba waayo ng'ali ku ssimu ate ng'eri ku misinde neekanga abadde ku pikipiki n'atomeregana nabo wuuyo ku muti gw'omuyembe okukakkana ng'ali ku kikondo ky'amasannyalaze. Mmotoka n'ekyuka okudda mu fulejje weekubidde n'enkoko n'efiirawo. Yaba nagezaho okubatekinga akoonerize piki ye akoona egwa hansi muteera hansi bona bagwa hansi. Abagoba ba bodaboda e Bushenyi basabye gavumenti ne poliisi nti mu kifo ky'okubateerako ebyuma ku luguudo babayamba okulugazya kibataase ku bubenje obususse. Mtu navugira pressure hati mbebe byuma bamba bitego umuntu yakube navuga je mukanavugira pressure oruguudo nduru ekiro bagwira hari. Wabula akulira abasirikale b'ebidduka e Bushenyi Christine Yachola aganya okwogerako naffe ku kabenje kano. Emirambo gy'abagenzi gigiddwawo ne gitwalibwa mu ddwaliro lya KIU Ishaka Bushenyi. Ben Mhozi yakusakidde gwe ku Bukedde TV.